Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empaka n'eddigi mu nsi yonna ekya FIA kisiimye ekibiina ekiddukanya eza wano mu ggwanga ekya FMU olw'okuteekateeka bulungi empaka z'emmotoka z'empaka eza Pearl of Africa Rally omwaka guno. Empaka za Pearl of Africa Rally zaategekebwa ng'ennaku z'omwezi 19 Septemba omwaka guno era nga zaatojjera wali ku Uganda Motorsport Arena e Busiika oluvannyuma ne zikomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 19 Septemba mu bitundu bya Mubende era ne ziwangula Munnayuganda Hassan Arui. Okusinziira ku Pulezidenti wa FMU Dusman Oki, enteekateeka y'okuziyiza obubenje mu Rally eno giyite Safety Campaign yali ennungi nnyo era nga y'emu ku nsonga FIA gye yatunuulidde okubasiima. Wadde twalina okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo officials timing naye okusingira ddala essira we twali tulitadde kubanga motorsport evugibwa ku kinyusi ky'okwerinda kye tuyita safety yakolebwa bulungi nnyo era ne tugifunamu marks ez'amaanyi ennyo ne publicity oba bannamawulire baakolera ddala omulimu gw'amaanyi. Olw'ettendo eryo lye baakola n'ettutumusa eriri mu Pearl of Africa Rally mu mpaka za Africa zonna, twavaayo eri gye twali tusemba nga Rally yesembayo ku kalenda kaakati kaŋŋambe mu Africa muno yeyokuna naye nga wano kubanga tusooka n'eya West Africa gye batera kuvuga nnyo naye tuli bakusatu. Ate okuvaako e Kenya nayo empaka z'emmotoka eza Africa Rally Championship ziddiziddwayo olw'enteekateeka ennungi Bannakenya gye bayolesa omwaka guno. Wabula Pulezidenti wa FMU Dusman Oki akkiriza nga babadde okusoomozebwa okw'amaanyi omwaka guno nga kuno kwe kubadde n'engabanya y'obubonere badde tematiza era n'asaba okusonyibwa olw'ebyo ebitagenze bulungi. Ayongeddeko nti omwaka ogujja ogwa 2017 essira bakuliisa kuteekateeka empaka za Pearl of Africa Rally okusingako nga bwe kibadde omwaka guno. Pearl of Africa Rally ye Rally ekyasingiddeyo ddala okubeera ey'enkizo mu Africa yonna. Era bakama bafe aba FIA abatwala empaka zino za Africa n'ensi yonna essira balitadde ku Pearl of Africa Rally. Empaka za Pearl of Africa Rally zaatandika okuvugibwa wano mu ggwanga mu mwaka gwa 1996 era nga zaawangula Munnayuganda Kale Muhirigi mu mmotoka y'ekika kya Toyota Sirika ST 185. Okuva olwo Bannayuganda bawera ddala 12 era nga n'akyasembye okugiwangula ye Hassan Arui eyagiwangula omwaka guno 2016. Abagwira bali 8 bokka bakagiwangulako era nga yasookera ddala okugiwangula ye Munnansi wa South Africa John Gamel mu mmotoka y'ekika kya Subaru Impreza WRX ate omugwira akyasembye ogiwangula ye Munnansi wa Kenya Jasparet Sin Chatek eyagiwangula mu mwaka gwa 2015 mu mmotoka y'ekika kya Mitsubishi Lancer Evo 10. Brian Katende mu byamizannyo KTV Amalindirire.